sawa zezo otuzongeramu katono olw'okuba nti enteekateeka bwe tuvira mawulire wabeera waawo laaga eyo naye nga tubeebaza okuba nga mubeerako buli lwakutaano saawa nga bweziti tuba tutuguse ne puroguramu ze nga bwendaba Kefas Mayumba akubuuzaako nti osibye etanoobale gyonna gy'otusizaako engalo tuwumbawumba ebiba bibadde mu wiiki mu nsonga z'amawulire era kuse tubaako bannamawulire fekka era nga bw'otulaba fena tuli bannamawulire kantandikirewo omukyala era atubuuzeeko yaba akisookamu ladies first atulabire oba atulingirize wiiki nga ye bwagirabye naye akantu ka ladies first yakonze kansobera bwe bagamba nti kati batadde wali emmundu ngogoma ne tugamba ladies first bagamba barasajja bannaye abakyala bujo babeera ku receiving end kati kakola nnyo ng'afuna wabaawo ebigabibwa gw'osoosowaza naye wabaawo embooko obanga kati abaga bagamba mmwe basajja naye nga tebatugamba nti mukutondebwa bo babakola mu ggumba ffe tuli nfuufu so tumanyi tubasuubira okuba nga bandibadde b'amaanyi naye mwattu nga bw'oyogedde ladies first abalabi ba Derusa TV yonna gye muli tubebaza nnyo okubeera nga mutulaba ku puroguramu yaffe eno nze nga bwe ndaba mwena abava okukola tukimanyi nti abasinga mukomyewo ewaka tubaanirizaayo era mutuule nga wemunya ku kacyayi oba kajjuisi awo nga we mukola ki nga we muwuliriza nga tubatuuzaako ebibadde mu wiiki amawulire nze agasinze okunkwata omutwe gaali mawulire ga kino ekibiina kya opposition FDC ekya Forum for Democratic Change of course ku Monday amawulire gatandika nga mbu poliisi yali yamenya mu offices yabwe wanenajja nankumbi ekiro poliisi yesobola okujja n'emenya sorry like abantu abamenya twagendayo twasangayo poliisi yasookawo of course nga abantu abatamanyiddwa baali bamenye office ku Monday ekiro naye poliisi ku makya yakeera ku makya n'embwa naye ekyatuwewunyisa embwa zino ezikonga olusu naye ekyatuwewunyisa embwa yeetooloola mbwebeere okulaga ng'omubbi weyakoze eki bweyayise netambula neva ku office ne buli wamu bwe yatuuka ng'embwa ekomawo nekomekereza ku mulyango gw'aba security guard waabwe yayingira munda embwa of course baali bamaze dde omusiba kuba yabeera first suspect kubanga omuntu asobola yayingira munda ekiro nga oli awo so kitegeeza yabeera first suspect so embwa we yatuuka ng'oli bamututte dda ku poliisi okuwayo statement naye embwa yakoma ku luggi lwe like wasula emabega wali ennyumba wasula yakomaawo obaina interpretation ye waliwo leyaga nti oluusi embwa ezo ziba na njala ati bagireetanga embwa enjala yagirumye dda wewunyiriza ekyokulya era oluusi mu buyumba bw'abasikayo osanga musi bwe baliira osangamu ebbakuli n'ebintu ebirala bye babaliiriddemu kati nze kyenjala okubuuza omukulu oyo bamuleeta embwa nemulaba eyina reaction yonna gye yakola nga bwe njogedde nti embwa we bagireetera omusajja baali bamaze dde omutwala wali enajja nakumbi wa poliisi basooka kukwata kati embwa bwe yakoma ku mulyango gwe ono yali oba CID n'atugobawo fe abannamawulire naye nze nayingirawo buyingizi ngaera bwommanyi nga briefing oli ng'amugamba anti nange nafuuka waawo nga era olina ofuna kyoyagala n'amugamba kati embwa ndowooza mugirabye etambudde ng'omubbi we yatambudde nekomaawo oye first suspect gwe tutukutte era tumututte twali tukyali awo ku lwokusatu this time it was police eyamenya bagenda mu offices za FDC Kasese baali bawerekeddwako police baali mu uniform ne bajjayo forms mwalabako last over week twabagambako nti bano aba FDC nga bakulembeddwamu Kizza Besigye balina kati ezo mpapula Kasese bazitutte wawe bazitutte tewali amanyi naye badde abantu bamaze okusayina abamu mwazirabyeko kubanga waliwo ebimu nga kale zibayo eventualities nze ng'olumu ngamba eno bw'olaba office za mbambabazi bwe bazimenyera ewa Mwema nga yaliteekateeka okuleeta omusango mu kooti bw'olaba office za Sesburg wezamenyerwa bannakyewo nga nawo waliwo enteekateeka gye balina okulaga obutali bumativu n'embeera engeri debenjedde kikyoyagala okutegeeza ati kyebadde ngamba nti ebintu byetoloola naye waliwo ebitakwewuunyisa webamenyedde office zino enajja nankumbi kyekiseera babadde bakuŋŋaanyiza emikono egy'okutwala mu ICC so osuubira nti abantu ab'omutima mubi abatali ku sayidi ya FDC bayinza okwagala okutatana kaweefuba oyo
kati ate n'omulala ayinza obita puta obulala nti kyabadde kigenderere balage nti ddala waliwo abatabaagaliza kuteeka nteekateeka yaabwe mu maaso n'ate n'omulala ayinza ekitabula obulala n'agamba olaba balumbye emisana eri ekaseese ne babikima oba wano balumba gabiri awo bintu naye tetugenda kimukoledde mawulire size topic zetwazzeeko omule wa Delta TV nze ekyankoledde amawulire nga nze Mike Mutebi nva wano ku kitebe kya Delta TV era ekitongole ekyamawulire nze ekyankoledde amawulire sijja kugenda nnyo mu byammwe ebyobufuzi bye mubaddemu ekyange oba tolina munnabyabufuzi ane mbunu yatandise gwenyogerako omumanyi tulina ebifaananyi bye twalabye nga Rema ne Kenzo manyi bannayuganda babadde ennaku zino bagoberera nnyo ensonga ezo oli tiimu kisemyekozo tiimu sebunya amannya gambaze bulala nze ndi tiimu Kenzo tiimu Rema mwa abatakkiriza nti ki anti Kenzo era agwa mu kiti ky'abantu ennyimba ze zinyumira ennyimba za Kenzo zinyumira sebunya so twalabye hanemunu yatandise basemyekozo balavuniga neba abadde bantu kubanga bogamba nti toli tiimu semyekozo ng'ate semyekozo kye ki nze manyi Kenzo nga ennyimba kinkoledde mawulire ebifaananyi twalabye biyitiŋŋana bali bagenze kwesanyusa mu Rema ne munne so kyatulaze nti ddala bali ye Kenzo agamba nti semyekozo yoye yakolamu ategeeza ki awolowooza naye ate mbu be balinamu ku kasente naye ate kati ye Rema akitaputa bulala agamba nti basemyekozo bebo balavuniga abali awo ababuzaabuza oli adaabuuza naye sente za sebunyoba zakwagalana tunaabisangayo bulire wiiki ogirabyo mumulinde nga bamutwalidde gundi invoice nze kinkoledde mawulire eyo tuveeyo waba n'okwanjula kwe naliko baagaba ebintu ne bamala ne babinona tegeeza ensonga muzaagala nnyo ezo naye anyway buli bufumbo bwabali be bamanye entambuza gye bagenda tubaagaliza birungi byere mpozi nze ekinkoledde amawulire si nsonga ya kusanyuka nti oba yakucacyanca naye nga mu ngeri omu oba endala kirina enkola gye kikozeemu amawulire kwe kufa kwa Honorable Haji Meddie Kaggwa eyafa mu nfe ey'ekikangabwa enfa yali yakikangabwa nti omuntu okedde ovudde waka osiibudde bulungi n'otuuka mu kkubo Mungu nakugerera obulamu ne bulema naye obadde ne to-do list nga in fact buli omu yali ekintu kyagamba namulabye ku TV jjo nga bakyaziza omwana ng'amulaga ebintu ebikolebwa mu office naye ekintu nze ekyasinze okunsanyusa ku mutima weewaawo buli kimu kyogerwa kikola ki naye nga fena end result tugenda eri omutonzi yekkubo nze ekintu ekyasinze okunsanyusa ye famire ye bantu balina eddiini era bo bakkiriza nti Mungu yakola ki kuba abo omulaba mu myaka gye ne sayizi ye bwe bagamba nti yafunye cardiac arrest gwe mutima okuba nti gulemereddwa ne guba nga tegukyasobola kutambuza musaayi nze ku lwange ndaba nga kiri understandable yadde nga ate waliwo abakitapusa obulala waliwo gye nabaddeeyo mayinza entambulatambula nnyo ennaku zino ntambulatambula nnyo mu kibuga omwo waliwo abagambye nti waayo omusajja abadde ayina egundi ebya visa bino nga reports zabadde akola waliwo abadde batafuna ki ebyo byonna bibeerawo naye omuntu teyeefiira naye okusinziira lipooti y'abasawo abakugu kuba be bamanyi kiki ddala bakoze postmortem report kati bwe kiba nga kyalaze ekyo katugende n'ekyo kati ate newabeerawo
like tulina okukkiriza nti Mungu wabageza ebiseera ebisinga wena tewali ayinza kusalawo tewali ayinza gaana Mungu aba akola ki Mungu aba asaze wabula tumusemeko olw'emirimu gy'abadde akoze kuba abadde musajja nga mwerufu mu bintu bye ate n'ekirala ekifo kyabaddemu kyeyapasoni w'akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu omulimu abadde agukola nze nsinga mujjukirya wano ku biseera bya Kyagulanyi omubaka Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne Zaake mu byaluwa ebyo bafunira obuzibu ebyo so bwe baatuuka wano babateeka ku Barracks Machine Haji Medi Kaggwa y'omu kubagendayo ne basaba security organs okulaba nga bakkirizibwa oba Kyagulanyi ne banne bakkirizibwa okufuna accessibility naddala abantu be baba family ne balooya b'okumutuukako okulaba embeera gy'alimu bwe kiba kyetagisa bujjanjabi agenda akole so yakola nnyo okulaba nga embeera tension eyaliwo mu kiseera ekyo nti abantu abamu ng'oli waaba si munno nnyo ayinza n'okudduka kiseera tebyali nekitali ekyo bwe kiba nga state yennyini yeri behind the tortures ng'ate okulira lukiiko olw'eddembe ly'obuntu mu ggwanga gavumenti nga ne bodi nayo gy'olimu nayo ya state kizibu okulaba nga oli omu kubasoosezaayo omutwe naye twebaza Katonda olw'emirimu gye yamusobosezza okukola ebbanga lyamaze ku duniya era mpozi n'ekirala ekyanneewunyisizaamu era nze kyankoledde amawulire okuddira okuba abantu abava okuziika tiyaggaasi Honorable Kyagulanyi yabadde avaayo awo bantu bamwerekera ku mmotoka ng'era bwe kisuubirwa munnabyabufuzi yenna kasita obeera nga erinnya likola ki lisituse poliisi neveeri ate tojja mumuveeko temuwerekera biki poliisi teyina kifo kyegamba oba mukolo guno nti tulina kubako tiyaggaasi kasita eba ng'ena embeera gye yeekengedde tojja kwekwasa nti twabadde mu kuziika nti tetujja kuba tiyaggaasi kulwokuba abadde okuziika nedda kasita eba ng'ena embeera gyerabyewo etali nnungi tekigigaana mwattu tebasobodde kunnyonnyola mbeera eyo kubanga era bwe yazze n'atuuka e Busega abantu bazze ne bakuŋŋaana ne poliisi terina kye yakozeewo era n'avuga mirembe n'akola ki n'agenda ewaka so olumu nze ndaba baganda baffe abapoliisi oba tuyitirizaamuko twagala kulaga bakulu eno nti ffe tukola so ebintu ebimu tubiggyemu olubalaato nti abantu bafiiriddwa bava kuziika ate obakubyemu tiyaggaasi tugenda kutandikira awo tukomewo tulabe ani ayitiriza ku bombi kubanga bw'olaba omukolo nga gwa nnaku ate n'oyagala okubbirako shows ate njawukana ne abu naye katukomewo